Tusiba Tusasaanya ne KIMERA. Mani wakabi. Mu lukungana luno terwali lwakwogera lwokka wabula abakyala bano basobola okubeera nga bashowcasinga businesses zaabwe okulaga abantu we bajja ensimbi. Bingi ebyaliyo okwali ne break dance okubeera nga babasanyusa bo gattako n'abaana baabwe. Sagala over. Walk with you, I mean, talk with you. I don't know why me hands keep a beat, yeah. Take a look at the take a look at the yeah, now we take a look at my got to be fine, but yeah, my got to be fine. We're about to get me that chain number. I want your romance, your romance. I want your romance. I want your romance, yeah. I want your romance, yeah. Your romance. I want your romance. I want your romance, yeah. Your love flowing on me head like it, I know. You got me falling in love to the Mukago. I want your medication, it's overdose. You the kind of tracks that drag me down. You looking like a movie star, walking like a top model. So yeah, malo. You looking like a star, baby, you a superstar. My God. We love it when when kids are empowered. We are in a world where today we are allowed to what can I say, harness our talent. Before you tell your dad and mom that you want to go dance in holidays, we'll be like, whose daughter are you? Oh, you're not Nesse. Oh, you're not Nesse. Ladies, we're gonna do an intense Zumba session. I want to put you in my video. Say it ain't for the radio. I see you around here before. Really wanna know now where you coming from, where you going now, and how you make your sundress glow now. And when you walk off, it's a showdown. Oh no no no, your hair looking nice like oh no no no. When you causing traffic, oh no no no. Swinging your waist like oh no no no. You looking like magic, oh no no no. Your hair looking nice like oh no no no. When you causing traffic, oh no no no. Swinging your waist like oh no no no. You looking like magic, oh baby baby. Break your back like you're doing the workout. Oh, baby, baby, bendis. Abantu bangi beebuuza biki ebitera okubeera ku silent disco. However, genda ku silent disco ba DJs babanga basatu oba babiri bakuba music wanjawulo kati gobeera ne headsets muli munda olaba muntu kwefumita ttaka. Gwe toyina headset ogamba bazina muziki ki. So mu bufu bwe bumu buno obeera osobola okukyusa ku DJ omunodda ku DJ omulala n'owuliriza ku music we. Ekitegeeza nti abantu ababeeramu buli omu abawuliriza music wanjawulo sina kindi osobola okubeera ng'otuninze ku ya muno gy'atuninzeko. Katugendeko ku New Nana Hostels tubalage silent disco kiki. Yo, bien never replace me now. Bien never replace me now. Jogenda jengenda official. Yeah.
leero just know tugenda kunyumirwa bagenda kunyumirwa kamera eri wane jabagamba bali yabatazze now. And no miss for Cobiano, but you will body moment no now. Sure, you have never replaced me. Me and you, it is working. Me liking the way that you're talking. Listen to the things I may say. Umukwano, they don't take it time. Yo, Pagaba Masanyala say, is the what Civitano. They sing you Mulago. Why you gonna country? Yeah. Ebiseera ebisinga nabagamba kiba kirungi nnyo okubeera nga wenyumiriza mu matwale go gy'obeera. Twatuuseeko ewa cosign wali eriye wa Kasiba n'atubulira biki byasinga okwenyumiriza mu matwale ge n'ensimbi azitegeera atya. Mr. Biddy Bam Bam cosign. Yeah. Nzeno jemba direka banda beno basula batunula mikono kuchupa obuliri ebala. Yo chechiganye it's your boy Mr. Biddy Bamba mwambale kunsalako matwale gange n'entinda kigowa chamanyi nnyo mwana tekyakabi nnyo maani naye ntinda kigowa kifo kyamaanyi tubeerayo mpola mpola tukikwasaganya naye amatwale checho ngawo bitegeera Boba Corporate personalized the number plate ate kabalagala ulojiza jula ne shisha bafuwanga bikola obo wakana abeyo banjulira mbuzo berawa manyi sente ky'ekintu ekyangwa mangu kuva mu ngala the same time ky'ekintu ekisobola okukuuma ng'omuntu ne ku sente nze nsuubira nti engeri gy'okuweza sente it's about kubeera ng'oinvestinga kuba investment gy'oyongera okukola ne sente weziyongera okuwera ate ne sente okuziteeka buteesaawo ne zituula nga tezi adding a value yonna kiba naye tekikola makulu so nze nsuubira omuntu yenna ayagala okwezimba olina okubeera ng'olina investment ezitambula okubeera nti sente zo zikola ki zeyongerako obungi bwazo n'okubeera ng'okola savings kuba neera ekisinga obukulu batokola savings ate nga tosavinga sente z'okubeera nti oba nti zikuyamba mu biseera ebijja mu maaso neera okalubizibwamu emmaaso awo n'obeera nga ebintu tegitambula kasubi nasala balina eggume mputtu basulako n'onsule tebasoboka kwembule gye bawulira Dustville bwenkulidde ate Dustville yenfudde kyendi lwaki njogera bwe ntyo kuba nze nga sinayingira mu nseke ya muziki nkulidde wano ntinda kigowa sigamba nti bwembeera naye ate mwenkola ki zekyo ekitundu kyenkuliddemu mwenjigidde okucrafting ennyimba zange mwenjigidde okuyimba mwenjigidde okubeera nti nga artist yenna we yandibadde so Dustville njenyumirizaamu nti bali baganda bange abankuzizza abandaze ekyokukola abangulumizi nga wandiize mu bufunze mbayitanga abazadde abakoze eki abanfudde kikyendi okubeera nti nkola ki tikwasaganya ensike y'omuzike ate n'ekyokubiri kyensobola okugamba nti kino ekifo kikakkamu tekirimu nnyoba yaye tekirimu kwegamba mu mbeera ffenna twekulaakulanya ate ne twezimba ng'abantu okubeera nti tulinako kye tugezaako okukola ki okutuukiriza emmaaso eyo n'obuduuka obuli awo kumpi ne ku boda awo nawe tubeera nabo batumanyi kuba tuli baana bakaalo naye waggulu awo waliwo omukyala batufumbira emmere bamuyita maama mmere oyo omukyala atuliisiza okuva 2011 tulya emmere ye kwegamba alinganga maama waffe mu bufunze okutwaliriza awamu waliwo n'omuvubuka omulala awo embeera okuttekuttemu nga ez'ekimere zibuze waliwo lekisaawo naye ate tukwasaganya netukola ki ne tubanga munnange oluusi asobola okuweera ku bbanja n'olya kwegamba buli omu ayita mu mbeereza naye kyensobola okugamba nti nange neezimba ame hasla
mu bufunze kuba neera mu mbeera y'okukazana mu mbeera mu okujja obugagga kuba neera oba tokazanye tosobola kufuuka mugagga n'abagagga bonna boolengera balina bwe baatandikira naye abeezimba mpola mpola okubeera nti bali kye bali essaawa zino. Mbuzo beerawa kireka banda. Sometimes kizibu kusanga muyimbi ng'abeera ku kyalo kye n'abeera nga talyawo Rolex oba nga tanywawo butunda bwa mukaveera oba amazzi ga mukakebe nga masumulule kujjako abo bokka ababikkako ne batuteekako akasubi ku bwongo okutulaga nti balina fantasy life gye balivinga naye ng'oluusi si yeyo. Kirungi nnyo okwenyumiriza mu kikyoli na kikyolya na kikyotera okubeera nangeri ki gy'ospendingamu olunaku lwo okulumalako gattako mpozi kyekibeera mu bulamu bwo. Amanya bamita producer KIMERA. Of course program ebadde ya Tusasaanya wano tukuwa buli kivulu, tukuwa ebyakabi, tukuwa kasavu kanyama osobole okubeera nga onyumirwa weekend yo. Today is a Saturday naye nga nabagamba every single Saturday saa zibeera 12 n'ekitundu program ebeeremu ebeera ya Tusasaanya ne producer KIMERA. Ku kamera kupaddeko mwana mulenzi Frank Zagarino the teacher, mpozi ne editor wange Agnes Love. See you next week. Ngambaletedde ate ebyakabi ngawe mummanyize naye leero sibasomeseza lukyayina ansi next week nti kyentegeezeza ndeeta ebivulu ebyakabi tebimanyi bino ab'ejjinja